Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba gende maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero njagadde tunuulire ebirabo bye batera obbawa ku mikolo, ebirabo eby'embaga, ku birthday, ku bupatipati obw'enjawulo bye njagadde tunuulire ebirabo ebyo olw'ensonga nti nina mukwano gwange bamuwadde ekirabo naye yagenze okisumulula yasanzeemu ddagala, yasanzeemu nga mu kirabo mulimu eddagala lye bataddemu. N'olwekyo ntegadde mbeere nga mbabuulira ku nsonga eyo ey'ebirabo. Ebirabo bino kikulu nnyo okubeera nga mubyegendereza. Nnyo nno babuuliramu abakola emikolo mwegendereze nnyo ebirabo nga bw'olaba ekyo. Abantu abataagaliza bangi nnyo. Mulimu abaana abamaliriza okusoma ne bakutikkira bulungi n'oyagala okole pate. Pate eyo oba olina ogyegendereza, ekyamazima ewandimaliriza okusoma wandinoonyeza mulimu n'obeera ng'okola. Kuba pate ezo abantu bangi babasiraanyiza nnyo n'onoonya omulimu ne gubula naye ng'obuzibu bwava ku ebyo ebirabo bye baakuleetera ku pate yo nga mwe baateeka eddagala, kusiraanya, kulemesa kugenda mu maaso olw'ensonga nti omulabe tojja kumutegeera. Kati bw'okola pate ng'eyo obeera omuwadde chance esobola okukola ekintu kyonna ky'abeera ayagala. N'olwekyo mwe abaana abamaliriza okusoma kyembasaba pate zino temuzitunuulira ng'ekintu ekikulu, munoonye emirimu mwesonyiwe pate bye bimu ebivaako okubeera nga babalemesa okufuna emirimu. Kale bw'obeera onyigiriza nnyo n'okola pate eyo, ebirabo ebyo tobisumulula, ebirabo byesonyiwe. Funa abantu abalala be babeera babisumulula, tosumulula birabo, tobikwatako olw'ensonga singa munaabamu ekirabo ekirimu eddagala gwe kennyini n'okisumulula eddagala eryo liba lijja kukukwata oba liba lijja kgenda naawe. Ekyo kyo nkikubuulira. So ate omulala wakisumulula kibaamu enjawulo. Gwe nannyini pate eyo fuba okulaba nga weesonyiwa ebirabo, tosumulula birabo, abalala babeera babisumulula. Nammwe ab'emikolo embaga okwo kwanjula, nammwe mulina okubeera abeegendereza ku ebyo ebirabo. Bwe bakuleetera ebirabo gw'omugole tokwata ku birabo ebyo byesonyiire ddala ddala, bafune we babiteeka ne babeera babiyingiza gye bigenda okubeera oba mu kisenge, gw'omugole tobikwatako. Ebirabo ebyo babiteekamu nnyo eddagala nnyo nnyo eriremesa obufumbo bwammwe okugenda mu maaso. Mubeere beegendereza. Bw'okola omukolo gwa mbaga kwanjula ne guggwa bulungi, ebirabo babeera bakuwadde byewalire ddala, tobikwatako, tobisemberera. N'okubisumulula abalala babisumulule, gwe tobisumulula. Buli w'okola omukolo ng'ogwo oba gwa kwanjula oba gwa mbaga, buli lwe mugukola emabega eno mubeerayo n'abalabe bammwe nga bawererako ddala. Kati mwabo abalabe mwe mujja okuva oyo ajja okukulemesa obufumbo bwo oba ajja okukulemesa obulamu bwo okugenda mu maaso, okulemesa amaka gammwe okubeera nga gayimirirawo, ne mubeera nga mwakamaliriza omikolo okukyawagana ne kutandikirawo, ne mumala emyezi 2 ne mukyawagana, amaka ne gatabuka ne muyombagana. N'olwekyo mubeere beegendereza kuba ekyamazima abantu si bangu. Ebiseera ebisinga mwesiba nnyo ku bantu naye abantu abo si bangu. Omulabe wo akubeera ddala ku lusegere. Beera mwegendereza, kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Ebiseera ebisinga banaabeera bakola eddagala baba baagala oyo yennyini y'aba alikwatako oba y'aba alibuuka oba y'aba asumulula ekirabo ekyo, eddagala eryo libeere nga limukwata, libeere nga likola. Naye buli weesonyiwa okusumulula ebirabo ng'ebyo, ebiseera ebisinga obeera ojja kukiwona. Naye singa kakuvaamu n'osumulula ekirabo ekyo nga babadde bataddemu ddagala, ekyamazima eddagala eryo liba lisobola okukukwata bulungi. Bwe kityo bwe kiri. Kyenjagadde okubeera nga tutunuulira olunaku olwaleero. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.